abekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ateeka mu nsi muno n'atugabirira naye nga alina amakubo Allah subhanahu wa ta'ala mwayisa okubeera nga atugabirira ng'abaddu be olw'okusaasira Allah subhanahu wa ta'ala kwalina gye tuli. Mu bimu ebiraga okusaasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwe kubeera nga yatuteeka ku nsi kuno n'atatuleka ttayo n'atutumira ababaka ab'enjawulo batuyigiriza emirimu egy'enjawulo nga n'emirimu egyo gye baatuyigiriza era nga Allah yagyogerako mu Qur'ani y'ekitiibwa y'ensonga olwaleero abantu gye bayisaamu amaaso ensonga ey'okulima nga Allah subhanahu wa ta'ala ayogera mu Qur'ani ey'ekitiibwa okulaga obuyinza bwe n'ekitiibwa kye n'okubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala yawulibwa. Allah ategeeza mu Qur'ani y'ekitiibwa mu surati Yasin Allah yagaa nti wa ayatul lahumul ardul maytatun ahyaynaha. Mu bimu ebiraga obubonero bwa Allah subhanahu wa ta'ala obulaga nti Allah ali yekka, obulaga ekitiibwa kya Allah subhanahu wa ta'ala wa adhamatihi wa kudratihi, obugulumivu bwe Allah n'ekitiibwa kye kwe kubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala atuwa ettaka eryo Allah subhanahu wa ta'ala alikubirako ekifaananyi n'atugaa nti wa ayatul lahumul ard, n'akabonero akasobola okubategeeza obukulu bwa Allah n'obugulumivu kwe kubeera nga Allah yabawa ensi agikaza Allah subhanahu wa ta'ala ng'aleeta omusana ne Allah yagaa nti ahyaynaha, ekiseera kituuka ne tugiwa obulamu. Obulamu obwo Allah subhanahu wa ta'ala bwategeeza kwe kutonnya kw'enkuba. Wa akhrajna minha habban faminhu yakulun, ne tufulumya mu ttaka eryo eribadde likaze nga tumaze okutonnyesa enkuba. Wa akhrajna minha habban faminhu yakulun, ne tufulumyamu empeke eziva mu ttaka abantu abo ne babeera nga bazirya. Ekyo kikumala okutegeera Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yagaa nti waja'alna fiha jannatin min nakhirin, ne tuteeka mu ttaka eryo lye twabawa ennimiro ez'emiti entende, wa anabin, n'emizabbiibu olwaliro ze tuyita grapes, wa fajjarna fiha min al-uyun, Allah n'afulumya mu ttaka omwo ensulo. Allah yatugamba mu Qur'ani y'ekitiibwa liyakulu min thamarihi, bali ebibala bye tufulumiza mu ttaka, wama amilatuhu aidihim afala yashkurun, n'ebyo emikono gyabwe gye bitaddemu amaanyi abantu abo tebasobola kwebaza Allah subhanahu wa ta'ala. Baganda bange ab'ebitiibwa, okubeera nga tuli ku nsi kuno Allah n'atuwa ekyengera ky'ettaka n'atuwa ekyengera ky'enkuba, Allah atulengeza ku nsonga ennene ey'okubeera nga tukozeza ettaka eryo nga tujjamu ebibala nga Allah ebimu byazzamenye n'atugaa nti waja'alna fiha jannatin min nakhirin, ne bafuna amasamba agajjudde entende, wa anabin, ne grapes, wa fajjarna fiha min al-uyun, Allah n'abeera nga ateeka ne mu ttaka eryo ensulo musobole okubeera nga mwanguyizibwa bwe muba mulima. Allah tegeeza mu Qur'ani y'ekitiibwa mu suratul Waqi'a Allah yagaa nti afara'aytum ma tahruthun, bwe mutunulamu muli ne musiriikirira temusobola kulaba ebyo bye muteeka mu ttaka, a antum tazra'unahu am nahnu zari'un, abange mmwe mubimezesa ne mbeera nga mubijjayo, am nahnu zari'un, oba ffe tukola ekyo ne tubeera nga tumezesa ebimera ebyo. Ekyo kitulaga obukulu obw'okubeera nga tukozesa ettaka Allah subhanahu wa ta'ala lye yatuwa. Era ebimu ebiraga obuyinza bwa Allah, Allah yatutunuza eri omuntu ng'akyalenjinga ggwe omuntu. Allah yagaa nti falyanzuru al-insanu ila ta'amihi, omuntu atunuulire emmere gy'alya, atunuulire ebyokulya ebyo byakozesa ng'alya. Allah yagaa nti anna sababna al-ma'a sabba, ffe tutonnyesa enkuba ne tugissa wansi olussa. Enkuba eno Allah bw'aba agituwadde, baganda bange kyengera kinene. Allah n'agitonnyesa mu ttaka n'aliramusa ekyo kyengera kinene. Mulimu ensi ezeegomba okutonnyesebwa kw'enkuba
nga zimala kusala salatul istisqa okwegayirira Allah abatonyeseze enkuba ne Allah atulengeze ekyengera ekyettaka lye yatuwa n'akulengeza ekyengera ekyemmere gy'olya nga tejja kuva mu ggulu. Ekyo kyakoma ku Bani Israil. Allah be yassizanga emmere nebasanga we bali. Naye ffe Allah atulaga tuteeke empeke mu ttaka Allah azimezese. Kyava Allah atugamba nti falyanzur al-insanu ila ta'amihi. Mutunulire emmere gye mulya. Kiraga obuyinza bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah n'agamba nti anna sababna al-ma'a sabba. Ffe tumezesa, ffe tussa amazzi wansi ne gabatuukako. Thumma shakakna al-ardha shaqqa. Ne tubeeranga ettaka eryo tulyasa olwasa. Empeke zisobole okubeera nga zivaayo. Allah agamba fa ambatna fiha habba. Ne tumeze empeke. Wa inaban wa kadba. N'emizabbibu zitwogeddeko nga grapes. Wa zaitunan wa nakhla. N'emiti egifaanaganako bwe biti. Wa hadaikan guluba wa fakihatan wa abba mataan lakum. Allah yagamba nti okweyagala kwammwe kyakweyagala kwa kyammwe kuno ku nsi n'ebisolo byammwe Allah subhanahu wa ta'ala biyabawa. Baganda bange ekigambo ky'okulima obusiraamu bwakyogerako emyaka egyayita. Era nga owekitiibwa nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wasallam atulaga obukulu obuli mu kulima, nga Allah atulaga ekyengero ekyo okubeera nga tuyita mu kkuba eryo okwebaza Allah. Allah n'atonyesa enkuba n'atuwa ettaka n'osimba empeke emu n'efuluma mu ttaka. Kyava Allah atubuuzizza mu aya esoose nti afala tashkurun. Lwaki temwebaza kyengero ekyo Allah kyabawadde? Abantu Allah baleetera wano enkuba mu kibuga. Oli n'agamba nti senga etonnye mu kyalo. N'agivuma abamu n'agikolimira. Naye wallahi kyengera kinene. Ensi nnyingi ng'ekyengera kino ekyenkuba tebakirina. Ensi nnyingi ng'ekyengera ekyettaka lye tulina tebalirina. Allah akwagaza ki? Kwe kubeera nga okozesa ekyengera ekyo. Okubeera nga ettaka ly'olina olirimamu ensigo Allah zagenda okukumezesa ate nga mulimu message endala Allah gy'ayagala otuwa ey'okubeera nti gwe kennyini bw'oba otunuulidde empeke eyo ebadde nkalu n'ogisiga mu ttaka Allah n'agimezesa n'evaayo. Jjukiramu olunaku lw'ogenda okuzuukira, lw'ogenda okubeera mu ttaka nga wenna omerenguse, nga buli ggumba liri waalyo, nga Allah bw'afulumya empeke eyo ebadde enkalu ng'ogitadde mu ttaka. Oba osimbye ebijanjaalo, oba osimbye kasooli, oba osimbye endokwa, oba osimbye eki, ekintu ekyo Allah n'akimezesa, tegeera mu message ey'okuzuukira. Nga Allah bw'akijjayo ne kimeruka ne kibeera ekiramu, bw'atyo Allah bw'agenda okutujja mu ttaka. Naye nga message wano Allah gy'atuwa ey'okubeera nga tukozesa ekyengera ekyettaka Allah ly'atuwadde okubeera nga tulimako. Ensi eno yonna olwaleero gye mulaba abantu obwetaavu bwabwe buli mu kulya. Teriyo atalya. Ne boolaba abali mu ddwaliro abali awo batunuulira alya ne bawulira ekyengero ekyo nga kibasuba. Ensi eno Allah subhanahu wa ta'ala egituteerawo n'atulagirira ebyengero ebyo tubeere nga tubikozesa. Naye bameka muffe abafumintiriza n'agamba nti ndi ku nsi wano kankozesa ekyengera kino Allah kye yampa mpite mu kkubo lino obusiraamu lye bwalagira mbeere nga nnima sobole okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala. Abantu babeera wano mu kibuga oli n'agamba nze siva wano naye banaakola kino nga talina kyakolawo. Baganda bange ekigambo ky'okulima ne bw'oba obeera mu kibuga nga Allah akuwadde ettaka, kozesa ekyengera Allah kye yatuwa ekinene ekiyimiriddeko obulamu bw'abantu, nga buli muntu yenna akyetaaga ekyengera eky'emmere eky'okubeera nga tulima. Nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wasallam okumanya yayogera ensonga y'okulima n'agitwala nga nkulu ey'okusiga hatta ne mu kaseera akazibu nga kiyama egenda kuyimirirawo. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba nti in qamati saa, kiyama bw'ebanga egenda okuyimirirawo n'ebasanga wa bi yadi ahadikum fasila,
naye nga mu mukono gw'omu mummwe mulimu endokwa. Fa in istataa alla yakuma hatta yagrisaha falyagrisuha. Kiyama temusanganga ng'omuti ogwo tagusimbye abeere nga agusiga hatta ne mu kaseera ak'obuzibu. Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam atulaga obukulu obw'okusimba. Lwaki olwaleero abantu tugayalirira nga nammwe abamu Allah abawadde ebyengera eby'ettaka n'obeera nga tosobola kuteekawo wadde emiti, n'otasobola kusiga mmwanyi, n'otasobola kusimba mmwanyi, n'oteekawo ebikola ebyenjawulo. Olwaleero tulira boogera ku mmwanyi tulowooza nti bya bufuzi bya Buganda be bateekeddwa okubeera nga babeera mu by'emmwanyi. Kino nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yali yakiragadde nti kiyama bwetuukanga nga mu mukono gw'omu mummwe mulimu endokwa gy'ayagala okusimba akikole, kiyama nga Allah tannabagituusaawo. Bameka olwaleero abalina amataka naye nga gajjuddeko sseŋŋenge? Bameka olwaleero abalina amataka ne bagatunda ne boolekera ebyeyo? Wallahi ne batamanya kyengera Allah kye yabawa. Mu byengera Allah byawa abaddu kwe kubateeka ku nsi kuno oluvannyuma lw'okubeera nga abawadde okumutegeera kyekyengera eky'obulimi, kyekyengera ekyokulima, naddala okubeera nga ensi yaffe eno olwaleero eyimiridde ku kyobuguzi eky'ebbeeyi ng'ekyemmwanyi. Abantu ne bakigayalira nga bw'olaba Abawarabu bwe balina ekyettunzi kyabwe eky'emiti egy'entende gy'osobola okugenda n'otabasanga nga entende bazivaako dda. Naye olwaleero tubeera wano ng'omuntu alina ettaka, alina ewaabwe wasobola okuteeka ebikolo by'emmwanyi n'agamba nti Museveni yazitta. Anaazitta emyaka emeka? Anaafugira emyaka emeka ng'agenda atta emmwanyi? Siga olwaleero emmwanyi zo zirigenda okutuuka ekiseera nga n'oyo gw'osuubira nti yazitta nga ne ku nsi takyaliko, kubanga ffenna tuli bantu enkya tugenda. Naye omuntu agenda ne yeekwasa enjogera eraga obugayaavu mu mutima ti Museveni yayonoona ekikolo yayonoona eby'emmwanyi. Baganda bange, ekigambo ky'okulima mukitwale nga kikulu, naddala nga tulima ebimera n'okulima emmwanyi eziyimiriddeko ebyettunzi naddala eby'ensi eno mwe tuli. Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, baganda bange, timugayalire ekigambo ky'ettaka. Oli atunda atya ettaka lye n'agenda okukuba ekyeyo nga n'essente ze bagenda omuwa tazimanyi? Oli atunda atya ettaka awowa omukyala? Yejjako atya ettaka agenda akwata ensenene n'olaba nga aguza amapipa n'ettooki ezigenda okumulisa naye ng'atunze ettaka? Oli yejjako atya ettaka aliwanyise mu boda boda? Nabbi wulira sallallahu alaihi wasallam bwe yagamba. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti man kanat lahu ard, omuntu yenna alina ettaka, falyazra'aha, alirimengamu, asige, asimbemu ebibala, asimbe emmwanyi, aw liyamnahaha akhahu, bw'aba yetasobodde kulirimamu aliwe muganda we, liwe muganda we abeere nga alirimamu. Fa in aba falyumsiku ardahu, bw'agaana nga likuwa falyumsiku ardahu, kuuma ettaka lyo. Lwaki twejjako ekyengero ekyo ekinene? Ow'ekitiibwa nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kye yalaga n'atuga nti man kanat lahu ard, buli yenna alina ettaka, falyazra'aha, lirimemu, lisigemu. Bw'oba tosobodde kulisigamu gwe nnyini lyo, kale liwe muganda wo abeere nga alikozesaamu omugaso omunene, so si kulyejjako. Teriyo yejjako ttaka n'atakaaba. Ensi eno mugiraba eby'obusuubuzi byonna bigenda kugootaana, naye ekyengera kye tujja okusigaza nga kya nsibo, kya lubeerera, ekyaliko ne bajjajjaffe bakitaffe kwe baasomeseza abaana ne bayimirizaawo amaka gaabwe nga tebakaalukaalukanye, tebataddeemu nnyo maanyi, zaali mmwanyi. Olwaleero ze tusuula omuguluka ne tutakitwala ng'ekikulu. Baganda bange, okulima kikulu. Anaalima n'amanya ekyengera ekiri mu kulima, anaategeera valu y'ettaka, n'asimbako emmwanyi, n'asimbako ennaanaasi,
n'alundirako agenda kusomeseza omwana we wayagala okubeera nga asomera. Kasita kanakutanda ne wejjako ettaka nga nabbi bwatulaze obukulu bw'ettaka n'atugaa nti man kanat lahu ard, yenna alina ettaka faliyazra'aha, likozesa olirimeko. Bw'oba tosobodde oli bize, oli mu kibuga, oli ku mulimu gya gavumenti, liwe muganda wo alime, liwe muganda wo alikozeseemu ebibala, naye temwejjaako ttaka. Nabbi n'agaa nti bw'abanga aganye kale abeere waliwo ekiseera bwe kituuka obusiraamu ne bulagira abantu nga tebakozesa ttaka lyabwe nga balitaddeawo ng'abalala baali badde balikozesa okubeera nga libagibwako, liweebwa abantu abalina omugaso abasobola okubeera nga balikozesa. Baganda bange, ekyengera ky'ettaka tubeere nga tukitwala nga kikulu, era ekyengera ky'okulima mukitwale nga kikulu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li jami'il muslimina wal muslimati min kulli dhanbin fastaghfiruhu wa tubu ilayhi innahu huwal barru wa huwa tawwabul karim. Alhamdulillah wala aqibatu lilmuttaqin wala udwana illa lidh-dhalimin. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Baganda bange abasiraamu, ziramu kubakutira okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Buli kyolaba Allah kye yateeka ku nsi kuno teyakiteekako lwa muzannyo. Allah bw'aba akuwadde obulamu n'akuwa ebyengera, fuba nnyo nga bwe kisoboka tosuula bulimi na bulunzi. Allah bw'aba akuwadde obulamu n'akuwa ekyengera eky'ettaka, likozese mu butuufu bwalyo. Ekituufu ekigwa mu magezi g'omuntu butejjaako ttaka, okujjako ku mbeera y'ekisenge nga teri kisobola kumwonya okujjako ekyo. Ne tugenda ne tuwanyisa ekyebbeeyi, ne tukiwanyisa n'ekintu ekitajja mu vali yakyo. Oli n'atunda ettaka ly'alina awowe haki namba 2, n'atunda ettaka ly'alina n'ayolekera ekyeyo, n'atuuka eyo ekyeyo ne kimusala, naye nga kye yasuula wallahi kya bbeeyi. Olwaleero abantu be tutunuulira nti Allah abawadde, fe abeegomba emmotoka nga tulaba omuntu avuga emmotoka eriko, mubatunuulire bali mu bulunzi na bulimi. Ekigambo ky'okulima kya bbeeyi mukitwale nga kikulu. Abamu balowooza nti alima abeera wa wansi, era oli n'alowooza nti alima abeera muntu wa kyalo nnyo. Baganda bange, ne bw'oba oli mu kibuga tekigaana kuba na masamba mu byalo. Allah anyumya ku bantu be yawa amasamba, abaali abagagga, abaali bafugge, balima. Ekintu ky'okulima ze zimu ku makasibu ebireeta ssente, ebigayininga ssente z'omuntu ne bizikuuma nga byansibo. Era obusiraamu bwayogera ku by'obusuubuzi 4 ebikulu gy'emisingi. Ekisookera ddala azziraa, obulimi n'obulunzi, mukitwale nga kikulu. Ekyokubiri attijaara, ebyobusuubuzi. Naye olwaleero ebyobusuubuzi bigenda bifa olw'emisolo egyekanamye. Wano olukiseera tuggala ebizimbe lwa misolo. Teriyo kiseera kyogenda ggala nnimiro yo, teriyo kiseera kyogenda ggala mwanyi z'olimye. Naye attijaara, obusuubuzi, bujja kutuuka ekiseera nga buli omu abwegoga olw'emisolo, nga n'ezimu tayipu z'emisolo abamu bazeekanga bwekanzi mu matu. Kati influenza ani yali akimanyi, banyana kuleeta ebirala nga nagwo musolo. Naye ettaka, kati obusiraamu bwogera ku usul, bwogera ku misingi almakasib, emisingi egigayininga sente. Bwayogera ku ziraa, obulimi, mwe muli obulunzi, mukitwale nga kikulu. Attijaara, ebyobusuubuzi, naye byo bijja gwa katale. Yeno ye asulu Allah gyayogerako mu Qur'ani. Ne boogera ekyokusatu, abamanyi ne bagamba ekyokusatu as-sunaa au as-sinaa, manufacturing, amakolero ago olwaleero ge mulaba. Naye ebyo byonna byonna ekibifuga bulimi na bulunzi, mutwale okulima nga kikulu. Era abamanyi b'obusiraamu baayawukana kwegya emisingi, musingi kyogusinga obukulu. Imaamu Nawawi, omu omuyizi wa imaamu omulamba, Imaamu Shafi, bwe yali ayogera mu kitabo kye
yagamba nti ekisinga ebbeeyi ye kye yalaba mu madhhabu ga Imaamu Shafii yagamba tijara, yagamba busuubuzi. Ne bamuwakanya ne bamugamba nti ekisinga ebbeeyi mu byonna ekigenda okuma obugagga bw'omuntu era ekirimu ssente nga kireetera omuntu ssente bwe bulimi n'obulunzi. N'atuuka n'okuwa ensonga n'agamba nti obulimi n'obulunzi okumanya kyekyebeeyi mulimu atawakkulu ala Allah, okwesigamira Allah. Laba boosiga ebikajjo n'osimba ebikajjo byo n'ovaayo n'otambula. Olaba tawakkulu eyo okwesigamira Allah koolina n'oteeka empeke wansi mu ttaka gwe n'otambula. Olindirira mulwalero omusimba payini ne musimba egyo emiti ogenda girirawo nkya. Kitegeeza waliwo ebbanga kye bayita tawakkulu okwesigamira Allah, naye ng'oli amanyi nti oluvannyuma lw'emyaka 10-15 ngenda tutandika okutema kalitunsi. Eyo tawakkulu okwesigamira Allah. Ekyo kyolina nti oluvannyuma lw'emyaka 2 ngenda kubeera nga ntandise okutema kalitunsi, ngenda kubeera oluvannyuma lw'emyaka 5 nga ntandise okunoga emmwanyi, kye bayita tawakkulu okwesigamira Allah. Omwo mwe muli ebyebbeeyi ebyensibo, makasibu al usul al makasib, emisingi okuyimiridde ebintu ebireeta ssente mu bantu. Baganda bange obulimi n'obulunzi mu butwale nga kikulu nga maliriza khutuba eno. Naddala ekigambo ky'emmwanyi temukigayalirira. Mulime wosobola okuteeka ebikolo. Allah gwawadde ettaka teekawo ebikolo. Muve ku njogera ezinafuya abantu. Museveni yatta ettaka nti Museveni yatta emmwanyi yezita ddi. Wesigamire Allah anaabeerako paka ddi nga agenda tta. Banaye tulime obulimi Allah aboogerako mu Qur'ani nga bwembalaze aya ne hadisi za Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bw'onoolima n'olunda ogenda kubeera nga buli kyoyagala mu nsojja kituukako oluvannyuma lwa Allah. Era ebyo ababirina baliisa buti. Ye bw'abeera n'ekizibu newankubadde ajja kutunda enteegi, naye gwe atafuddeeyo ekizibu kikutte bwe kiti omuntu akubanja miliyoni ate oyagala kutunda ttaka. Oyagala kuwoowa n'otunda ettaka. Oyagala genda ku kyeyo n'otunda ettaka. Oyagala kuyingira mu byabufuzi akazanyaako akajjuddemu zaala okujonga mwe mubba obululu ng'omanyi nti okwesimbawo kwange okuteeka obuteesa erinnya ku post nina kuyitamu tunda ettaka. Ne bameka abalitunze ne batayitamu. Oli n'atunda n'ebijja n'asingayo ekyapa ky'ebijja ettaka ne ligenda. Famire n'ekaaba ettaka lirina value. Kyova olaba Nabbi mu hadisi endala aga nti bw'otundanga ettaka era lizze mu ttaka. Zaawe ekirina value ttaka. So si kutunda ttaka kulyejjako n'owassa. So si kutunda ttaka n'ogula boda bw'ogivugira wiiki n'ogwa ku accident. Ekigambo ky'ettaka kikulu. Allah yalituteekako ku nsi kuno temulowooza nti yaliteekawo lwa muzannyo. Naye abantu balizannyisa ne batamanya bibala biri mu kigambo kyengera kya ttaka Allah lyatuwadde. Tulirimeko tubeere abalimi, abalunzi, abalimi b'emmwanyi. Nga olaba Abawarabu we balima entende zaabwe ziriibwa mu nsi yonna. Naawe erima ekyo kyolima abantu bajja kirya emyaka n'emyaka. Temugaera ekigambo ky'okulima n'obulunzi. Egyo emisingi abamanyi bagyogerako mu bitabo byabwe. So si bino by'abantu bansi ng'olwaleero bwe tulaba. Ebyo obusiraamu bwali bwabyogera dda, naye ffe tugenda ne tugayaala. Oli n'atuuka n'okubeera mu kibuga talina mulimu gwakola, ewaabo waliyo ettaka yaligenze n'alima, wabula ali awo n'akeera kusabiriza busabiriza. N'omuntu alina amaka alina hakki 2 n'otuuka okusabiriza abantu. Oli mu kibuga weesibyemu, genda olime wammwe ettaka gye liri. Naye omuntu naddaawo n'agaa siva wano oba tolina kyokolawo vaawo ogenda olime. Ne bw'oba olina kyokolawo ng'ettaka mulirina ewammwe mugende mulime. Gwe towulira nga owulira essanyu n'ogenda ewammwe n'osimba pickup yonna gy'ogenza oba Masaka ogenze wammwe Yiganga n'oteekawo ebirime oba matooke oba nnanaasi. Abaana ne bajja ne balya tunaagula emmere paka ddi. Waliwo ani wano muffe ali wano nga si mwetaavu wa kulya.
okulima mu kitwale nga kikulu n'obulunzi. Bw'ona olima n'olunda ojja natandikanga okusala dhuhiya buli mwaka. Dhuhiya ojja gisalanga buli mwaka. Era abantu abo abettanidde obulunzi baba kubanga abasingayo obungi basiraamu. Walirabyenga wano dhuhiya nga ziringa z'abataki. Naye ate ekyennaku abasinga mu sisitimu eyo ekyengera kino eky'obusiraamu Allah teyekibawa. Naye mmwe Allah n'akibabondogera mmwe abamanye obukulu obuli mu dhuhiya walisaze nga buli mwaka dhuhiya. Naye omuntu omwaka ne gutuuka n'abungabunga sina kyengenda kusa awakati zijaawo. Nabbi yatuuka n'otugamba sallallahu alayhi wasallam n'agamba nti ittakhidhu ganaman, mulunde nnyo embuzi, fa innaha baraka, embuzi mikisa. Nabbi okutegeeza nti mulunde embuzi mikisa, sibagambye nti mugiteeke ewaka ereeta emikisa. Nabbi kyategeeza nti embuzi ezaala ebaddeemu esobola okuzaalira obusatu, esobola okuzaala obubiri. Laba oluvannyuma lw'omwaka bwogenda okubeera n'embuzi. Gwolowooza ano nga tutuuse mu kiseera ekya dhuhiya oba ekya Christmas, abantu we baliira ebisolo, olowooza abalina ebisolo bagaininga ki? Bafuna ki? Tunulira olwaleero abalimi, genda eri ewaffe ekangulumira olaba abantu bali eyo mu byalo batudde balina amayumba bavuga emmotoka ennamba eziriko naye nga ali eyo mu kyalo. Kiki? Kulima kwe, nanasize, emiyembe, ebikajjo, nga tamanyi gwe ali mu kibuga akeera ne weesmartinga n'osabiriza. Okeera ku street kwogeranga kakyala kalimu Airtel, kumba ofera n'ofuula amaloboozi n'oyogerera mu nnyindo n'emmatu. Naye ng'abantu bali eri mu kyalo bakola, balima, balina ebyobusuubuzi. Ne batutikkira loole ne loole ne zijja. Wabula gwe n'okeera ku street weesmartins okubye n'ettaayi, wabula oli ku street ofera bantu bw'ofuula amaloboozi oyogeranga akalimu MTN n'oyogeranga akalimu Airtel. Mumpeereze sente, enyamba etugenda gisalako. We bakwatirayo n'opakuka tebasalako ennamba. Somera ennamba eyo, omwana we agenda ebweru. Naye nga kasajja kali awo kavubuka keefudde akakyala kalinga akaliko emmandwa za Airtel. Kuba omuntu akkubira ayogeranga omukyala, ezo ziba mmandwa za Airtel. Nogwo omukazi ankubidde n'opakuka kamusomera ennamba n'otandika n'okusoma pin code yo n'akugirako sente. Abo ekibatadde awo mu sisitimu eyo kugayalira kiri ekyengera Allah kyeyatuwa kyetugayalirira. Bassebo ne bannyaba abali wano mu kutuba ey'ekitiibwa, tuddeyo tutandika okulowooza ku nsonga y'okulima. Allah yagitukubiriza, so si Katikkiro wa Buganda. Katikkiro wa Buganda Mungu yamuwa buyi magezi, ate ayogera ekyaffe ekirina asulu. Tulime, tulunde, obusuubuzi busala, obusuubuzi buleetedde abantu pressure, naye obulimi n'obulunzi byansibo. Ettaka temuli ejjaako Allah baaliwadde. Naye ffe n'oba nga oyagala kusomesa mwana kukola registration n'otunda ettaka. Bali abalina biri, atunda embuzi zeezi n'atunda ente yeegi, omwana n'asoma n'amaliriza. Ffe wejjeeko ettaka, omwana we oyagala asome, batuuse mu senior 6 kyokka tukyali mu muzigo. Abantu abakulu n'abaana abakulu nga ffenna tusula awo. Bituba kubanga twakozesa chance eyo temugigayalira. Obuzibu bwe tulina abantu abali wano mu Central, munansonyiwa message yange esembayo, mweteekamu nnyo olulangira. Mweteekamu nnyo obulangira okwagala abantu babakolerere. Era mmwe be basanga ku TV mwogera lulimi lwa mu Luganda ne babatwala ku bukedde. Sirabangako bantu bali ku programu eyo anoonya ng'ayogera Lukiga oba ng'ayogera Lunyankole. Baana baffe wano mu Central, noonya omukyala omugagga anampasa ankolerere ng'alina ennyumba erina ekikomera ng'alina emmotoka. La ilaha illallah. Lwaki tunyooma emirimu?
netuuka n'ogerengero eziragira ddala obugayaavu. Enazzi kuno omuganda wa kuno katasindika kigaali nga takola bwa seculiko nga yomugenda e Dubai nga tubasanga ku bizimbe nga mukuta ebibundu. Lwaki muleka ensi yammwe omuli ebyobugagga bye tusobola okufeesinga challenges ne tugaa nti enough is enough? Kannime emmwanyi oluvannyuma lw'emyaka nja kununula. Olwaleero kiro y'emmwanyi eri kanaana kase omutwalo gumu 2,000. Habiri n'ebyo si mugagga. Bakitaffe balinanga amadiiro gajjuddemu emmwanyi, baafuga amaka, abakyala ne babawulira. Ffe olwaleero ani akyatuwulira? Kukeera kuzimba buzimbi mpewo, kweyogeza bweyogeza nga abaliko emmandwa za Airtel z'MTN kufeera bantu. Bane ekigambo ky'okulima mukitwale nga kikulu. Ekigambo vali y'ettaka kikulu. Allah kyatubuuza ti falyanzuru al-insanu ila ta'amihi. Muntu yeebuuzemu emmere neevaawa gy'alya. Olaba otya nga gw'ogirima gw'oliisa abantu. Mulimu n'ekyengera ekirala nakibagambye nti ekirimu tawakkulu obulimi bulimu okwesigamira Allah. Ekyokubiri ekisolo kyonna ekinyonyi ne kijja ne kirya ku bibala ebyo sadaka, empeera z'ofuna eri Allah. Obulimi bwajjula ebirungi mu bukozesenga kikulu mu buvaluwingi. Anaakwata ebigambo bino beebirina n'abikolerako. Allah ajja kuteera mu baraka. Allah tuteere mu baraka. Hatuwe n'okukola, hatuwe n'okumanya obunafu bwaffe buyimiridde. Baganda bange tuzuukuke tuve mu muzannyo ogwokera okwebaka mizikiti, ogwokera okusabiriza. Teekamu amaanyi, tonyooma mirimu, tonyooma nkumbi, tonyooma bikolo bya mmwanyi gwe genda obiteekeyo otambule. Ogenda bikuuma ekiro n'emisana n'oteekaawo ekikolo ky'emmwanyi gwe n'otambula n'ova ewammwe eri emitiiyana n'ojja eno mu kibuga n'obeera smart n'ogaa nja kugendangayo buli mwezi emirundi 2 n'olemererwa ekyo. Bwe nkwata ebikolo byange ebyakasooli oba ebya lumonde oba n'ensimba lumonde oba seeka ne bunvaako. Bani tulime tukutwale nga kikulu. Allah niwe aba kuwadde ettaka eriri awo, leka kulireka bulesi. Nga nabbi bw'atugambye nti tolekanga ettaka nga liri awo nga kkalu, lirimeemu. Bw'oba tosobodde kulirimamu liwe muganda walirimemu. Obutalekaawo kintu kubeeraawo nga kiri awo. Inna Allah